Ebiseera ebimu ogenda ne weebuuza nti ddala Uganda ani ali seefu, kubanga ogenda n'olaba nga omuntu asaana okubeera mu kkomera kyokka nga kyennaku ali bweru ataayaaya, ate n'osanga oyo abadde agwana okubeera n'eddembe lye nga talina musango, kyokka n'omusanga bambi be bavundira mu makomera awatali musango, awatali kuwozesebwa wabula okubasiba nga nabo bennyini tebamanyi kiki kibasibya, lwa nsonga yakuba nti abatukulembera bo balina amaanyi g'emmundu, ate onaamugamba ki ng'akutte emmundu, kuba naawe obulamu oba obwagala. Kati nno kino kijje ku baganda baffe aba NUP bamaze emyaka kati 2.5 nga bali mu kkomera. Baasibwa omwaka gwali gwa 2020, olwaleero tuli mu 2023. Basajja battu ne bakazi battu tebawozesebwanga, baleetebwa mu makooti enkya n'eggulo ne balowooza bassebo ne bannyabo nti oba oli awo leero tunaafuna obwenkanya, oba leero banaatutta ne tudda ewaffe ne tusanga famire zaffe ze twaleka, oba leero banaatusalira tumanye nti kati tusaavinga kibonerezo ku musango bwe guti ne bwe guti. Naye munnange ne gye buli eno myaka 2.5 nga bwe nkugambye tebamanyi musango kigubavunaanibwa, bali mu makomera batali kuwozesebwa, wabula ekyennaku ekyennyamiza nti bawoleza mu kkooti y'amagye naye nga bantu ba bulijjo. Abamu baali bavuzi ba boodabooda, abamu baali nga bafumba katogo ku kkubo, n'abalala mu bulimo bwabwe bwe beeyiyizaamu okulaba nga babeezaawo famire zaabwe ne bakwatibwa olw'ensonga emu nti baali bawagira Kyagulanyi Ssentamu. Era omusango lwakuba nti batya basomera naye bandi basomedde ne babagamba tubavunaana okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu era mugenda kusibwa emyaka oba 10 ne bakimanya nti okuwagira Bobi Wine musango. Naye munnange ne kkooti yennyini etya okubasalira kubanga kati ate gwe bagambye musango ki. Bano gye buvuddeko abasibe bannaabwe 3 baateebwa naye nga beeyimiriddwa babatadde kakalu ka kkooti ne bagamba bano abalala basigaddeyo bagire nga babeerayo. Naye olwaleero lwakedde nga lwe lunaku lwe balina okukomezebwawo makooti nabo balabe nti oba munnaayo oli awo nabo bayinza okubayimbula, era baakedde ne baleetebwa ku kkooti y'amagye e Makindye gye bawoleza. Olwaleero ekibabuuseeko ekibajja enviiri ku mutwe ye kkooti y'amagye okubasomera ne bagamba ku misango gye balina egitannabasomerwa, wabula ne babagamba ate bagasseeko emisango emirala ku misango gye bagattiddwako nga mwe mulina ogw'okulya mu nsi olukwe. Jjukira nti omuntu avunaanibwa ogw'okulya mu nsi olukwe osibwa mayisa, naye wabula bo babagambye ku misango egibavunaanibwa bagattiddwako ogw'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Naye tebabawadde ensonga lwaki baalya mu nsi olukwe, tebababulidde nti mwakola kino na kino kye kitegeeza kulya mu nsi olukwe, ate nga babagambye tugasseeko, kitegeeza nti waliwo egiriwo naye bagasseeko bugassi. Kyokka ne gye bagasseeko bassebo ne bannyabo tebamanyi misango kyegyo gye bagasseeko gwa kulya mu nsi lukwe. Era bwe batyo ne bayita n'abasatu bali be nkugambye abaali baayimbulwa ne bayitibwa nabo baddeyo nabo bavunaanibwa ogw'okulya mu nsi olukwe. Ezo orders zino zivaawa? Kkooti za kuno kimanyi bulungi tezeetengeredde, tezeesalirawo. Kati ebiragiro ebyo bina gye biva eri waggulu mu batukulembera ne babagamba abantu abo bwe munaabata kijja tulabisa, mugire nga mubakuumira mu makomera. Nene bwono bakuumirayo bali bameka? Bannayuganda bwona okuumirayo abo abantu mu makomera ogenda bagaana kumanya nti nno tuwagira gundi oba gundi. Munnayuganda amanyi kyayagala, gwe ne bwona omusiba ne bwona otta bosse. Tulabire ku bannaffe abafuddeko be babadde batulugunyizza mu safe houses ebiseera ebisinga oba Torture Chambers. Bangi Mukama ababiseeka kasubi ne basimattuka ne bakomawo ebweru. Be bandibadde ekyokulabirako nga bagamba nti kenvudde mu Torture Chambers zino engeri gye bankyunyizzaamu siddamu kwagala Kyagulanyi, siddamu nakwogera ku byankyukakyuka. Naye abasinga obungi ennamba ennene bakomawo nga bakyali ku mulamu era bakulaga bajja muwagira ekiba kibe. Kati gwe n'ogamba nti bw'onoosiba bano n'obawaayiriza nti obataddeko omusango gw'okulya mu nsi lukwe, olowooza kinaanafuya ono atannaba kusibwa nga naye yennyini amanyi nti kyayagala akimanyi? Nze ndabanga nti ekyo kya bwereere. Tujjukira nno abamu ku bano baasibwako omusango gwa kusangibwa na mmundu, naye ng'omusango gw'ovunaanisa basangiddwa n'emmundu emu n'amasaasi 3. Abantu 14 nga balina emmundu emu erimu amasaasi 3 nga ge bagenda okukozesa okuyeekera gavumenti bagijje mu buyinza.
kyova olaba nkubutandise nkubuuza nti ddala Uganda ani ali seefu? Kubanga bw'olaba nga omuntu atalina musango ate yavunaanibwanga gwe balaba nti naate yagwana okubeera eruzira. Kyokka waliwo be tulabyeko ababba ensimbi y'eggwanga okukaliza obukaliza eggwanga naye bali bweru bayinaayina. Kati olwo bw'oterowooleza nga munnayuganda n'omanya nti gwe olina okwekyusiza Uganda n'otegeera nti Uganda ogirinako omugabo, wabula bali abaagala abakutiisatiisa bagakozesa akakodyo okukutiisa ove ku nsi yo oleme kugirwanirira, bo bagitwale bagyeddize. Bukeere enkya ng'osanga balina bye baagala okuteeka mu Uganda nga ffe abagirimu munnaye tetuli bannayuganda. Kale ate tugambe ki bw'obanga gwe munnayuganda yayisibwa bw'atyo mu nsi eyiye nga yatulugunyizibwa naye nga bagwira bali muno bayinaayina. Osanga abayindi kati be beeyagalira mu kibuga Kampala, osanga abachina mu Uganda batayayanga bwe baagala era bo bizinesi ezaabwe zitambula kinnawadda. Ne munnayuganda okutandikawo ka bizinesi bakola ekisoboka ne bakubinika emisolo okukakulemesa kaveewo. Naye bano abayindi benkugambye abachina abamawanga ag'ebweru abagwira baate bakolera mu mbeera ey'okwenyumiririza mu Uganda okusinga naffe bannyiniyo. Kyenkugambira nti munnayuganda olina okukimanya nti Uganda ogirinako omugabo naye bw'oteerwanirira teri alina kuvaayo akulwanirire. Uganda egera tuyita mu ngalo nga tutunula.